olwaleero tuva kugaba ebyapa ebisoba mu mitwalo 5 nga bwe mutulabye. Actually tubikwasizza officers baffe okuva mu emzoz ez'enjawulo ziri emzo 5. Ebyapa ebyo babitwale bakwatagane ne ba RDCs n'abakulembeze b'omu bitundu ebyo bigabwe eri abantu abalina okubanga bafuna ebyapa. Kino kye kimu ku byateekebwa mu manifesto ya NRM President Museveni gye yalonchinga eya 2021-2026 okulaba nga bannayuganda bafuna obwannannyini ku ttaka ate n'okuyiga okukozesa ettaka lyabwe basobole okubanga ettaka balifunamu. Districts zisoba mu 10 ezigenda okuganyulwa mu project eno eya SLAC eyatandika emabegako nga tajeti yaffe tulina okukola ebyapa emitwalo 3 eri bannayuganda naye nga tutunuulira ettaka eryo abantu kwe bali nga terikubwangako kyapa kyonna bye tuyita customary, tekuli kyapa kiri ku ttaka eryo yadde n'ekimu. Era projekiti eno weebadde tewaliyo byapa, ewali ebyapa tukozesa projekiti ndala. Kyova olabanga ebadde mu Mambuka ne mu Eastern ne mu Western be balina ettaka eribadde teriyina nnyo byapa. Tugezaako okuba nti tukola ebyapa bino abantu bafune obwannannyini. Bwe bafuna obwannannyini kikendeeza enkayana ku ttaka ate oba oli awo ne kimalawo n'abantu okuba nga bagobaganyizibwa ku bibanja byabwe. Abantu bangi bazaaliddwa ku bibanja ne baba nga bakulidde ku bibanja naye ng'ettaka terikubwangako kyapa. Kati gavumenti obuyambi bw'eyinza okuwa munnayuganda ng'ettaka eryo lipimwa ne likubwa ne liweebwa ekyapa. Tukirabye nti okukola ekyapa kitwala ssente, kiyinza okumalawo obukadde 8 oba obukadde 10 oba obukadde 5 okusinziira ku bugazi bw'ekibanja omuntu kyaba alina. Naye gavumenti omulimu guno ng'erina ssente oba obuyambi bwe yafuna mu World Bank esobodde okukikolera bannayuganda ku bwereere. Tewali ssente byapa bino gye biraga bantu ze bataddemu. Ssente ze bagenda okusasula gwe musolo ogwa gavumenti gwokka ogw'emitwalo 8.5. Ate ng'omusolo ogwo tegugenda kuziyiza muntu kufuna kyapa kubanga tugutaddeko nga encumbrance ng'envumbo. Ky'oyinza obutakola kwe kukyusa oba okutunda oba okubeerako ky'okola paka ng'omaze okusasula omusolo gwo naye ekyapa ky'ogenda kubanga okiyina mu ngalo. Omulimu guno gukoleddwa mu ngeri nga bw'owulira systematic land adjudication and certification. Bapima ekitundu oba ekyalo awatali kubuusa maaso muntu yenna awatali kusosola. Kitegeeza nti bapima buli muntu mulirwanaawo mwenna abali mu kitundu ekyo kiba kirondeddwa. Kati kiba kizibu ennyo ekyapa okutuula ku kinnaakyo kubanga omulimu guba gukoleddwa mulundi gumu ng'ate agukoze muntu omu ate ne gumala ne gujja wano mu bakugu okulaba nti bagwekenneenya, okulaba nti tewaliiwo ttaka liyise mu lya mulala, tewaliwo kyapa kiyise ku kinnaakyo, ate n'okwegendereza okulaba nti entobazi zaffe, ennyanja zaffe, ebibira byaffe tebikubibwako byapa. For the central region, which is Buganda, most of our land is titled. So our land being titled cannot benefit from this kind of program. What we benefit from is the land fund under Uganda Land Commission, where people with titles have to be compensated, and after buying off that land, then we also go into the process of systematic adjudication and certification to make titles, or subdivision to make titles for the bona fide and lawful occupants on those pieces of land. So the land fund belongs to you, where it also the turn is coming for you to get titles from government. Thank you.